eyaliko minisita w'ebyenjigiriza atengera mu nakibiina kya NRM Lukwe omukyala amanyiddwa nga Namirembe Bitamazire bw'atyo yeebasiddwa mu nju ye ey'oluberera naye nga ku mukolo gwe ogw'okuziika bantu bangi basigadde bawuniikiridde olwa keeki bwagugwa egenze maaso kubanga ate esalibwa ku mukolo guno era neegabibwa kino abantu badde tebakirabangako okubeera ku mukolo ogw'okuziika keeki n'esalibwa nga kulinga okujaguza oba ki so bangi basigadde bakoze kya bawuniikiridde ku Pija News Uncle Kwoli omulungi kansubire nti oli bulungi wonna w'osinzidde okubaga ate otumbudde nkwebaza gyonna gyotusaako engalo embeera y'omukulu amanyiddwa nga Dr. Kiza Besigye yo yayongedde okubanga ate esajjuka mu kkomera gy'abadde akuumirwa era ng'ono yaddusiddwako mu kalwaliro akatonotono mukyala amanyiddwa nga Winnie Byanyima yavuddeyo nategeeza nti yagezezzaako oba bagezezzaako okukola ekisoboka okusaba omwami abeere ng'ate atwalibwa mu malwaliro amanene afune obujjanjabi obusaanidde wabula ate ab'ebyokwerinda ab'ekkomera ne bagamba nti nedda tekijja kuba nga ati kikola ki kisoboka ku mukutu ogw'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate avumirira ekikolwa oba ebikolwa ebikolebwa ku mukulu amanyiddwa nga Dr. Kiza Besigye ate nga ye omukyala yava mu ggwanga lya Uganda okuddukira mu ggwanga lya Saudi Arabia okubanga ayiiya obulamu ng'anoonya akasente embeere musajjuseko era nga etugira ono yeetaaga buyambi yasa bagamba nti okudda mu ggwanga lya Uganda asobola okuba nga ate ajjanjaba bulungi babasabye miliyoni 5 zibagamba nti ate mukadde kano tebalina omukyala oyo gwe mulaba nange ali Saudi amuyita mu kampuni ya bujala asasima musaayi abruding omusaayi ne baganye okumuza mu Uganda batusabe miliyoni 5 ezitaliiwo tulonyeza abasobola otuyamba biganye bana abasobola mutamuzika video ate nga ye munnankyukakyuka abadde atera okukikubira ku mukutu ogwa TikTok era ng'ono mbadde ntera okumubatussako amanyiddwa nga Don Ames bw'atyo agenze maaso kubanga ate awambibwa okusinza ku mawulire g'enfuna kigambibwa nti ono yabuziddwawo naye nga omuwendo gw'aba National Unity Platform ababuziddwawo buli lukya gukola kigweyongera n'abamu bakyali ku ddukadduka adde bakikubira ku Facebook ku TikTok bonna bagenda batwalibwa mpola wakati mu masasi agakubiddwa ab'ebyokwerinda mu ggwanga lya Uganda okwetoola ebitundu eby'enjawulo yes mu district y'e Kanungu abaabwe babaziikidde mu maziga era nga bano bagasseeko ebigambo bya gundi towummula jangu obeere ng'ate otugumbula oba onoonya bonna abakutuusizzaako embeera eno bano na NRM yes bawagizi ba NRM be bali mu maziga oluvannyuma lwa muwagizi wa NRM munnaabwe mu district y'e Kanungu kubanga ate asindirirwa amasasi agamujimbula mbwensi eno ajeno Muhoozi Kainerugaba yatugambye nti abantu 22 be battiddwa mu wiiki emu naye ng'ate omuwendo gwandibanga gusukkawo kubanga mu buli ango amaziga gyegali ng'ate abantu bakubiddwa masasi tuze okuziika munnaffe kubamu be bakuba amasasi ono gwe bayita Franka olwaleero tumuziise tuli mu Kalungu East yono munnaffe gwe bakuba amasasi sekindi gwe yakuba amasasi abamu abebisago bali abagane naye nga security yonna eri mu Kalungu tubasaba abalemeddwa musuuleewo woofiisi zaffe kuba tujja tetugenda kukirizibwa abantu baffe kufa mu nfa bweti tugenda kujja n'abasigadde bali mu bewererera kubatta mu nzita y'emu nga we basse munnaffe naye abasecurity muli ku sayidi enkyamu ffe tuli bawagizi ba Pulezidenti Museveni okitegeera naye bwe musalawo ne mutukuba amasasi emmundu za gavumenti ffe tuwagira gavumenti kasita tujja NRM wa Uganda tusaba tumanye okuwagira NRM musango twagala tumanye nsonga ki eyali etukubya amasasi nga tutambuza appointment letter ez'omubaka ow'NRM eza NRM ne tukubwa amasasi n'okutuusa n'olwaleero nekyo twabadde RPC twayogerako ne Major Kulisa emirundi mingi twogedde ne DPC bagambe emmundu eyatukuba temanyikiddwa mu Kalungu na mu Masaka yavaawa twagala amateeka gavaayo gatubuulire emmundu eyo yavaawa kuba waliwo amasasi agali galemedde mu baana gajibwamu tukimanyi bulungi gatwalibwa mu kunoonyereza bamanye ekika kya mmundu kye ekyakuba
olwaleero tugenda kuweza wiiki ng'enjege yeeguddewo naye tewali kitongole kyonna kya byakwerinda kyali kivuddeyo ne kyogera ku nsonga eno. Ekyo twabadde mu miitingi n'RPC nga n'omusango gwavuyizibwa dde abantu b'e Kalungu sayidi w'e Kalungu nga ne bye twayogera mu statement si bye byawandiikibwa nga baleese statement ezitakwatagana babuze obujulizi. Oweekitiibwa Pulezidenti, twagala oyingire mu nsonga z'e Kalungu. Kalungu yawambibwa dda, yawambibwa omukyala Aisa Sekindi era abatansiira akyogera lunye nti yafuga Kalungu, Museveni afuga Lwakitula. Kati twagala tumanye ddala Kalungu ekyali mu mikono gya Museveni oba eri mu gya Sekindi. Kuba n'ababaka ba Pulezidenti okuli RDC Katabazi ne Deputy Wengichi yonna staafu yaabwe ebadde evaayo ekyogera lunye nti ewagira Nuupu ne Aisa Sekindi bokka. Kati Oweekitiibwa Pulezidenti, twagala mukole okunoonyereza era oveeyo mangu ddala kuba bino ebintu birimu okuyiika omusaayi, abantu baafa. Muganda waffe, ekyo twazise muganda waffe Muyingo Franka wali oddanda naye nga mukadde yabadde amulabirira nga n'akayumba kattaka, omukadde n'akaaba amaziga naye nga n'omubaka waffe eyali omwana gwe yali ayambako nga naye buli kimu kimuweddeko. Ajjanjabye abaana babiri baafa. Kati tusaba Oweekitiibwa Pulezidenti tusooke mu ngeri y'emu muna NRM bw'atyo yavuddeyo ne yeetondera bannankyukakyuka era n'abasaba bamuddiremu bamukkiriza abeere ng'ate adda ku ludda lwabwe oluvannyuma lw'okukizuula nti NRM teyeetaaga bantu bagezi nga ye, kwe kusalawo okudda ku ludda lwabo ate abategeera nga ye. Eyo nga nkugyeyo bo abawagizi ba NRM bongeredde ddala okubanga ate bali akakanja yes ne batabukira omukulembeze waabwe nga bagamba nti byonna babikoze, si kyangu kwambala t-shirt ze kubanga baboolebwa, si kyangu kukwata bukonge bwe, simanya kukwata bipande twala tugende, naye ate mu mbeera eyo abasirikale babakuba, babatujja amasasi, bakuba emigo.
oseka bw'okaaba. Anyways ngirako ng'ate kutuusako abatuusa obubaka eri omukulembeze waabwe bagamba nti bakooye embeera y'okutulugunyizibwa nga tabafaako ng'ate bawagira ye. Omanyi ekitegeeza okukwata ya pulezidenti omusirikale najja nannona n'antwala olwo tuwagire Bobi Wine gwe tukuveeko tetukooye pulezidenti tukooye okufa ennaku nga weebase totufaako wadde ekalungu n'okatuuzana ku bantu bo wali okaka omukazi n'omugamba nti oli independent va mu kalungu naye gwe mwennyini pulezidenti wasirika bino byonna gwabitutuusizzaako ebyo tukuba emiggo nze sijja kukirizibwa kukubibwa mu tisaati yo tusaba buwanguzi bwaffe bwe bajje koonalebo Sempijja ne bafulaga Beyala bonna akalulu k'okulwokuna bw'otakayingiramu manya ekalungu talinayo kandideti ya ddoomu kakati tugenzeeko mu disitulikiti ey'e Kalungu n'abasirikale baakubye ne basirikale bannaabwe bale munansonyiwa okuseka naye waliwo ate byolaba noonyenya omutwe. Anyways bano nabo bavuddeyo kubanga ate beeyogerako omuhabbati nagwe balina eri omukulembeze waabwe kyabasusseko okulaba nga nabo kibooko zibawuse buva. Nvuddeyo ng'omutuuze nga mpanjaga nga nsaba jjajja father of the nation President Yoweri Museveni Kaguta alwanirira eddembe ayagala abantu bonna ab'e Kalungu ne Uganda yonna nga nvudde n'obutali bumativu bwabadde mu kalulu kano obwabaddewo kubanga nze ni musajja musirikale wa reserve force naye nze omu ku bakubiddwa emiggo nga nkuba ekitongole kya poliisi ey'e Kalungu n'amagye gennyini nenkubira DPC essimu nga mubuulira ensonga ne bangamba huyi Sempijja bogas abantu abo era tebakomye ku ekyo bade munsasire buli ondowooza embeera eyo n'amaziga ganyunguka munsasire kubanga abantu abo si bankanya netulonda akalu ka Museveni tukalwanirira ne batukuba obukubi emiggo President Museveni nawanika omukono ebiseera bingi nnyo ng'okyadde e Kalungu tegwava waggulu ng'otuuse ng'ajagala nkubuulira ensonga zino ez'abamafiya n'emmundu eziri mu Kalungu naye abasirikale tebanganya kwogera gy'oli. Mwanyi Museveni owadde tufu ng'otulaba njagala onnooze wadde oli kwewe we tuli nkubuulira ensonga za mafiya n'abo bannyini abakulembesezza mu Kalungu muno. Oweekitiibwa Pulezidenti tusaba obuwanguzi bwe twafunye mu Kalungu butuddizibwe tubeerenga ffe abawangudde ensonga eno okusinziira ku byakolebwa n'emigo egyatukubwa n'amasasi n'abantu baffe abafudde munsaasire banna ebintu binsobyeko munsaasire naye tusaba bwenkanya. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uganda oseka bwokola ki bw'okaaba tukyagendera ddala mu maaso tubadde tukyali awo ne zireeta ekibinja ky'oku TikTok nga bano bagamba mbu bo ba silent majority bali team silent majority naye nga be bamu ku abo abaawenja akalulu wetwogerera bawanda bannaabwe lulusu bagamba nti baakolera bwerere tebaasasula yadde 10 ate nga akalulu baakawenja akalulu kawedde sente bazirabako ku lisiti baataddeko balala abalina okufuna omudidi bo tebaliiko engabana yandireeta obuzibu.
Tebo mbubana abambadde buno obujaketi mbwe abakoze lisiti egende wa muzeeyi abaweka sente mbubano tebabalaba tobe yalira n'obeebika mwe mukyayisiza gavumenti ya Museveni imwe bannavutu imbubano tebabalaba aba silent majority mbu tebabalabako nga bakavalinga muzeeyi mbu tebaaliyo be batutte abafamire zaabwe ne bannamawulire nga 10 mbu be bamanyi mbu bano tebabamanyi. Allah mwe President Museveni omanyi lwaki abavubuka bakyaye gavumenti yo bano abantu bokolagana nabo n'obatuma abantu abatuufu ne baleeta abantu abatalibo ne bakuulita n'omusimbi n'obawa ssente mugabira abanaku ne bazeeriira yensonga lwaki abantu bakoowa gavumenti naye nga tebakuyinaako buzibu kyova olaba wano ku ground akalulu kabadde katono ddala mbu bano tebabalaba ekivumya Bebekulu kuvayo kugamba muzeeyi nti abantu be bakuleetedde si bebbo abatuufu basigadde Kampala. Mbweno jaketi eya silent majority tebagimanyi. Muve ku nsi Bebekulu tugumbula yuza paka ngo batuuse ku nfeete bantu mwenga muli babi ngate muyina nsonyi bano temubamanyi mujja tumanya lwampaka nkiddemu nti mujja tumanya lwampaka ndowooza bwe twakolanga mwali nga temutulaba kati mugenda tulaba musaaga. Muango yemo omukulu amanyidwa nga Bochaman avuddeyo n'atabukira mukulu munne byebye kola yasa bwenjogera ku Bebekulu onkutegeeza nti genda ku channel ya Feri emanyidwa nga page TikTok vibes osobola kubaga temunage olaba kiki yakoze Luwirite abaana bagambye ki endowooza zaabwe nkutaddeyo bingi gye kwanga te obiraba lamba. Anyways, back to the point. Mwana mulenzi amanyidwa nga ani Bochaman naye avuddeyo agamba nti yakola teyasasulwa babanja Bebekulu tegenda kolera bwerere ezizakola ki ezize azagala. President mutadde mu ntebe ate mwatugamba campaign beziggwa mugenda kututeekako ne sawa ya leo tulinze tebatukubira simu tena kye batugamba wabula basiise busirisi sekretary tetuddamu Bebekulu tatukubira tinwa kye tuwulira wabula tuwulira nti abakenzo babakozeeko n'ogamba ne hata abakenzo bo bazijewa okitegedde ate ngo omuntu bamuwa sente zakola ku bayimbi ezo sente zayo n'obono yateka mu kusiba abantu gena mu makoti biki we tulife ba performing artist aba enara ba performing shows laleza president zituteeke mu fe tubeko bye tukwatwala kuzabana ku masomero brandodi batubanja baza tuina na sente Chegede, watch out my youth. Don't talk to me like as if you talk to the Ilko youth. Me not Ilko youth. Me a big man in a me yard, man. Me I tell you. Butcher man says so this. Me a president. Watch out on yourself. Nayenga ebyo byonna biriawo yasa tubizeza ku mabbali bagira babanja katusubire banafuna okusinzira ku mbeera yali ewo mukramanyiddwa nga Mwanga Kivumbi wa National Unity Platform abantu abafiire oba battibwa mu njuye waliwo omukulu yavuddeyo n'atugamba nti omuwendo teguli 10 nga bwe gwogerwa wabula abantu bali 20 abattibwa mu nju eyo yatutegeezezza bw'ati wa Mwanga Kivumbi batiddeyo abantu 20 so si bantu 10 angambye ebintu bino y'omukube basituze emirambo ko badde yadde omukuba agent ba Mwanga Kivumbi oba mazo tusadia forms obusajja badde bugobanga bwagala dia forms oba tuse wa Mwanga Kivumbi nga wali abantu bangi shegira ne bagamba okugulawo ne bagana bwakubye bukubi masasi mu gate mu garage ne bukuba bukubi masasi ne bukuba buli wamu ne batta abantu 20 ko mwana ngambye wamaze ne batandiko situle emirambo nge bagiteeke bali kukuba basitule emirambo ne babala emirambo 10 ago abiri nga abantu bebasse naye ekyenako ekyabaddewo omusirikale omukubadde bakuba abantu abo yalabye akaana ngolo basimbiza line abasigaddewo nagamba yadde abakulira nti afando y'omwana mumanyi
Namubuza gwe Aisha wazze nani wano akana ne kamugamba nazze ne mukulu wange yuno waneno omusirikale n'ababuuza ate mama wa mwaliwa amwana namugamba mama yoyo omu ku bantu be musse yoyo omusirikale n'akwata ku mutwe n'agamba nfudde tusse neiba wange kitegeera mwana abantu be NRM muli babi nnyo z'omuntu wagire NRM mwana kibi nnyo nyene ddala ate nga abamu kwabo abakubwa emigo yesa omu avuddeyo kubanga ate ayogera ono wankyukakyuka agamba nti ekyasinga okumukubisa emigo kwe kuba nti Munyankole oba Mwestana wabula nga awagira omukroba Kyagulanyi Center bamubuuza lwaki Munyankole ate nga awagira nkyukakyuka lwaki tawagira Museveni. Wabula twali mu drone bafunananga kimu lwaki ndi Munyankole mpagira Kyagulanyi Omuganda era Kyagulanyi atesetese kola ki ala ne atesetese kola ki nga lwe bambuuza nga we bankuba empi mugongo bankuba empi neno nga banyingiza so nemala ennaku bbiri wano poliisi bagenza olaba ndowooza nga sina musango. Ebyo nga bikyali awo Executive Director wa KCCA omukyala amanyiddwa nga Sharif Buzeche avuddeyo bw'atyo n'ategeeza nti KCCA yeetaaga okuba nga eyongerwa obuwumbi 6 ku buwumbi 10.983 obubadde bubaweebwa buli mwaka mu budget babeere nga tebabwongerako okitegeera babwongereko obuwumbi 6 basobole okuba nga te bakwasaganya emirimu gy'okuyonja ekibuga bulungi nnyini ddala ate ng'ekyo kijja kuba nga kiyambako abakozi okubongeza okubajja ku nnusu 6 buli lunaku zibakolera badde ku mutwalo. Jukira nti abo bebeera enguudo okitegeera ekiro ne ku makya ne beera ekibuga nkiba nga tekikola kimasaamasa mu ngeri emu ebendera nga bw'otera okukisanga so bw'atyo bw'abadde ateesa. Ate nga ku nsonga y'okuggyako internet mu ggwanga Uganda wakati mu kubanga ate akalu kagenda mu maaso Sheikh Shaban Ramadan Mbaje ng'ono ye mufuti w'eggwanga Uganda yavuddeyo n'agenda mu maaso okubanga ate yeebazaamu gavumenti ak'ensusso era n'agamba bw'eba esobola enywereze ddala okitegeera kino kisobola okubanga ate kiyambako abantu okwewala okozesa ennyo emikutu emigatta abantu n'agamba nti mu kaseera ako nga internet teriiko kyayambako families okubeera awamu abantu babeera wamu awo ne basobola okunyumyako buli omu n'amanya ebizibu bya munne ne badduya wamu ne batuula wamu nga famire ne balaba TV amawulire agaali galiko nga tebali ku social media kubanga ebiseera bisinga internet webeera ku buli omu abeera ku simu ye abantu babeera ku bino buli omu abeera ku biri so ye yayaniriza enkola eyo bwe kiba kisoboka abadde asaba gavumenti ebeerezeemu muleme kudda ku mikutu migatta abantu. Eyonga nkujjeyo the former ethics minister Miriam Matembe avuddeyo bw'atyo n'ategeeza omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni ne famire ye nti Uganda si yaabwe, Uganda si personal property yaabwe, Uganda y'Abannayuganda. Tujja kukeera ku makya nga ffenna tetuliiwo, abantu bajja ne bagenda ne bajja ne bagenda azin ne bafa ne bavaawo okitegeera so Bannayuganda bonna balina okuba nga bali treated equally. Ebyo by'okulondamu aba NRM bokka ne babasoosowaza nga bo ne bakola emisango tebasibwa ne bakola ki tebagambwako so nga ate abala batulugunyizibwa agamba nti oyo total nonsense bitubijja kubanga ate bikola ki bikola. Songa teno waliyo bato y'omumwa yes omukyala banyiddwa nga Ameria kyambadde oluvannyuma lw'okulangirirwa ng'omubaka omujjo w'amawokota oba south oba north bw'atyo yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate ajaguza okiwulidde kakati omwana omu yamugambye nti ekituufu naawe okimanyi tewawangula oli mukazi mukulu 70+ naye olemeddemu obubbi mwesiba ku bantu mwagala kutukira mu ntebe bw'atyo bwe yamugambye naye nga yamwanukudde n'amugamba ekikutawaanya bakuzaala mu ssengaawo sooka okole ku ezo ensonga ebyamawokota bite bw'atyo bwe yakoze ki bwe yamutegeezezza. Anyways ye Dr. Hildaman twamulabyeko nga awera nkolokoto agamba nti yabbiddwa akalu tekabadde fair era mbw agenda mu mbuga z'amateeka. Mwekoyeza bwerere n'embuga z'amateeka abakulu bennyini abatuula ku top mubamanyi. Anyways weewaawa ye muna NUP amanyiddwa nga Joseph Gonzaga Sewungo si birungi ku saidi oluvannyuma lw'okulangirirwa nga omuwanguzi yes omukulu amanyiddwa nga Ismail Semakula agamba nti ayagala akalu kano kaddemu kabalibwe yes Sewungo yabadde awangudde n'obululu 1,106
okiwulidde so nga ate agamba nti baddemu babale ye ali independent era nga yabadde akutte kyakubiri ku bululu 1,169 ng'asaba nti akalulu kano kaddemu kabalibwe oba oliawo baakabaze bubi. Omukulu Patrick Salvador avuddeyo nalaga interest agamba nti akalulu akajja 231 ayagala kwesimbawo MP ekobokeeyo so tamanyi oba munaamuwa oba temumuwe naye nga ye yabatandikiddewo dda nga bukyali. Omukulu amanyiddwa nga mukasambidde ebibye tisi birungi akalulu ya kamuyita ku kkono. Omwami ono aludde mu politics ebbanga ddene naye ndowooza bukyanga muwulira ndowooza yakawangulayo omulundi gumu bwe guti naye nga yatandika dda politics ono amazeemu emyaka egiwera ddala 20 gawera naye nga bwe bityo byatambudde ku side eyiye. Ebbanga ttono nnyo eriyise mabegaawo omukyala Catherine Kusaasira twamulabayo omu kwabo abaatikkirwa abaana ne beebuuza yasoma kiseera ki ne Baseruga mbu ye yasoma mateeka kaakati noono avuddeyo n'ategeeza nti engeri pulezidenti we gye yayiseemu amaaso ge agatadde ku bifo binene era ng'asuubira nti essaawa yonna bagenda kuba nga tebamulondanga ambasada w'eggwanga ati Uganda okuba nga atukiikirira mu United States of America, China oba Dubai ku ebyo ebisatu. Tayagala kubakiikirira Namibia, Zambia, Kenya, tayagala ayagala ku ebyo ebisatu so emisomo gye awo we gimutunuza. Omuyimbi amanyiddwa nga King Migo avuddeyo bw'atyo n'ategeeza bayimbi bane abaali mu nsike ya music kaakati ate ne bayingirako mu byobufuzi omuli Hildaman ne na Rose n'abalala naye nga ebintu biganye ba Big Eye bona tubalabye tebasobodde kuba nga ate bakola ki bafuna bifo bye badde bayanira abasinga obungi. Abagambye nti ebyobufuzi babiveemu badde bakwate peni n'empapula badde mu ndongo yaabwe ekintu kye basingira ddala okuba nga ate bakola ki bategeera. Ono abategeezezza nti okusookera ddala abasinga obungi baategeeza nga bwe bayingira ebyobufuzi okusobola okuba nga ate balwanira music industry naddala ku nsonga ya copyright naye bukyanga batandika ku byenyigamu mpaawo kyali kikyuse so ne ku ensonga eyo abasabye babyesonyiwe bagende bakole ki bakole bye bategeera. Omukyala amanyiddwa nga Babi Itungo nga ali ku house arrest jjukira nti abagenzi omukyalirako bamutwalire ku mmere n'abaana be baganiddwa okuba nga ate bayingira ab'ebyokwerinda basarawundinze compound ye yonna okuviira ddala wansi paka waggulu naye nga bo bannaddiini okwabadde n'omusumba amanyiddwa nga Serwadda bagenze maaso okuba nga ate bakola ki bamukyalirako yawayizaamu nabo naye yabagaye tewali kyakulya kubanga naye takola kitakirina era yayogedde ne ku nsonga ey'okuba nti omukulu amanyiddwa nga Muhoozi ategeeza nga bw'ayagala ebitundu by'ekyama ebya bbaawe abyagaza ki ye talina bibye ensonga nnyingi nnyo zegenze maaso okuba nga ate akonako naye nga abantu ekintu kino tebakisanyukidde bagaye nti singa Babi yadde asobola yandibafumudde n'obafumula n'abagoba kubanga balinga abagenzi okumusunga oba balina kibagenzi okukola ki okuketayo. Okiwulidde omukulu amanyiddwa nga Crystal Panda teyeekwese namu yavuddeyo n'ayogera n'awandiika n'agamba nti kaakati nze mba kubeera Babi nze abo nandibagobesa ndibaaniriza mu nju yange naye nga abannaddiini wadde nga abamu bagenda ne mu maaso okuba nga ate beewala okwogera ku byobufuzi so nga ate ababyogerako bawana gavumenti eri mu buyinza ne bakuba ab'enkyukakyuka waliwo abo abagaa nti gavumenti mbi. Teri kinyiiza nga bantu kumanya nti obululu babubbye n'akwata bayibuli ng'alayira ndowooza bandibadde tebakwata na bayibuli bandikutte constitution kubanga mu kulayira balayira okukuuma ssemateeka so si bayibuli. And let's get the difference. Obukulembeze buva eri Katonda obufuzi buva mu nsi. Abakulembeze abava eri Katonda they are anointed. David was anointed as a king. Ffe tuva eri Katonda kubanga tusiigibwa n'omuzigo bano ab'ensi tebava eri Katonda twabaleetera emirembe naye nga kakadde kalamba akaafudde. Mwe temwagala kwogera mazima mwagala kutambulira mu bulimba nanzikiza. Nalabye obubbi bw'obululu ne ŋŋamba waawo obwenkukunala naye nga of course kyo kibadde kirina kuba bwekityo. Katonda yalina agagenda onunula eggwanga lino mu mikono gy'ababi mu mikono gy'abayaayi mu mikono gy'abafere mu mikono gy'abalumba
kubanga bw'oba oli mutuufu tosobola kubba kalulu, bw'oba oli mutuufu tosobola kufeera byakulonda, bw'oba oli mutuufu olina otambulira ku kituufu ekivudde mu bantu kyoba olina okugenda nakyo bw'oba oli mutuufu. Katonda eggwanga lino kino nkibagamba kali bakasana nga kakoba nkuba etonnya, eggwanga lino Katonda ajja linunula mu mikono gy'abantu abayaayi abalyati abafere. Katonda nga bwali obulamu eyatonda eggwanga lino ajja linunula alijja mu mikono gy'ababe. Kino nkyogera nkakasa era nga ndidde obwazi bya Katonda. Eggwanga lino Katonda agenda linunula mu ngeri namu eribawunyisa, mu ngeri namu eribawunyisa. Tewali asobola kubataasa, tewali asobola kubataasa, tewali muntu alina maanyi gasobola kubataasa okujjako Katonda yekka asobola okubaako abantu bayambala okuva olwali wa Uganda n'abakozesa olw'amazima n'obwenkanya. Katonda mwesigwa takikola. Emirembe girina okwogera emikono, emirembe girina okubaawo. Emirembe si bulimba, emirembe si bwe bulimba, si bwe kubeerawo munno teryagiragwadire. Emirembe kwe kubanga eggwanga ebyenfuna byayo nga bigenda mu maaso. Emirembe si kubeera tuli awo tunywa omwenge nga bwe twagala tutamiranga. No. Emirembe gy'eggwanga kwe kubeera nga ligenda mu maaso, kwe kubeera nga likulaakulana, kwe kubeera nga buli kiseera lyambuka. Ekonomi y'eggwanga ng'eyambuka erinnya egenda waggulu. Katonda nga bw'ali omulamu buli eyenyikidde bw'atyo Katonda ajja kubonereza. Kubanga ye Katonda mwesigwa, Katonda mwesigwa era alamula n'obwesigwa. Ku mbeera eyo eyabadde mu maka g'omukulu Balajaanye Ssentamu, omukyala amanyiddwa nga Lucky Mbabazi yavuddeyo n'agyogerako era nga bino bye byabadde ebigambo bye. Have you guys seen a video of Babakubye in her home where she was hosting different religious leaders and generally just talking about her current state, where she obviously did talk about the husband not being around, somewhere in the hiding because he couldn't come home, because as you know by now their home is surrounded, no one is allowed to come in, but for some reason the religious leaders were allowed in. What really got me feeling so sad is the fact that she said she doesn't have food and people are not allowed to bring her any. So she really doesn't know how she's going to feed, especially the people who she's with in the home. And it got me really feeling some type of way, all in my feelings. I was like, I can't imagine. I put myself in her shoes and I was just thinking, what would I do in that situation? And quite frankly, I'm yet to find the answer. Anyway, the video is around. You can go and check it out. It was on most news outlets countrywide. NRM wakati nga embeera eteekebwa ku bannayuganda teyasosodde nti bano ba NRM, bano ba NUP, bano bakolera NRM, bano okitegeera ye omukulu amanyiddwa nga Muhoozi yavuddeyo ate n'ayogera ku nsonga ya mobile money n'agamba nti teyabitegedde, teyakozeeko transaction wadde neegi, naye ate bamuweerezza akamesagi nga bamugamba nti areachinze limit eya transaction zalina okuba nga ate akola ki, akola olunaku. Nayewuunya ng'alabira ddala balinga gwe baagala okubba, naye omwana yavuddeyo n'amugamba nti mbadde mmanyi mmwe mu protectinga genzi zammwe era mmwe muli kwenjoyinga every bit egenda mu maaso mu ggwanga ti Uganda. Anyways, awe tuli oba wakamuwadde oba tewakamuwadde kabina ku ddongo nyweza omusipi
edduuka tugula kulimu kiro ya sukali ya 5 omugati gogwanya 5 sabuni tewerabira wa 5 tere kukusalirako ebyo byawedde kati twaze mu byali yalite mama nachi bampoleyo kota y'obuuga oja kiwulira oja kukkiriza nti abantu abamu embizi bagiwuuta mu supu ate ne bawomerwa nno nga tebazira. Omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba tannazikiza yatugambye nti alina weapons of mass destruction okitegeera era tewaba muntu yenna avaayo kumweyimbamu. Agamba nti Bobi Wine aveeyo amwegayirire amusabe amusonyiwe oba sekyo agenda kumunoonya bw'anaamala okumulaba agenda kujja omutwe gwe ku mubiri gwe wamu neki n'ebitundu bye ebyekyama. Kyekiri omukyala kyeyabadde akola ki ayogerako Babitungo Kyagulanyi nga yeebuuza omwami ono kiki kyayagaza ebitundu byekyama by'omwami we. Omukulu amanyiddwa nga Larry owa CNN muna Kenya yagenze maaso okuba nga ate ayogera ku nsonga eno naye nga we yabadde ayogera ku Muhoozi yamuyise son owa president oba kitegedde teyayogedde erinnya lye ekyaviiriddeko General Muhoozi Kainerugaba okumugamba nti idea you okozesa erinnya lyange mpite erinnya lyange address me n'erinnya lyange tompita ebyombo simanyanga first son simanyanga son wagundi erinnya lyange olimanyi okitegedde. So mu mbeera efaanako bwetyo Larry yagenze maaso okuba nga ate akola ki akikola n'ayogera erinnya lya Muhoozi Kainerugaba ng'ayogera ku nsonga zino ez'okutiisatiisa Bobi Wine. Screenshots zonna n'azijjayo n'aziteeka ku mikutu gye migatta bantu. Olwo nno omukulu General Muhoozi Kainerugaba naye n'ayongera okuba nga ate amusabula era nga yamutegeezezza nti finally wejjeeyo naye bino by'oyingire tujja kuba nga ate obisobola. Bino si byebiri eby'okukomberera ate obutuliro bwaki bw'abazungu bino biralamuko olutalo olwo nno ne luba nga ate lwasituse omwami ono n'atandika okuba nga ate naye ayingira Muhoozi step by step era nga yetwogerera yajjeeyo screenshots ez'enjawulo ze yakoze ate ku tweets z'omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba. Jjukira nti Muhoozi avaayo n'atweetinga ebintu bino ne bitrending abaana ne babijjayo bwe bamala ng'ate babidiriitinga oba bwamala ng'abidiriitinga era waliwo n'abamu abagamba mbu eyo account ekola eri fake si ya General naye nga yiye abali ku mukutu gwa X musobola okuba nga temukitegeera bulungi bw'amala obiteekayo ne byogerwako nnyo ng'abidiriitinga naye nga ye Larry bw'ati bwe yayogedde ku nsonga eno. President Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba, posted a series of tweets where he threatened to kill Bobi Wine. That's his dad's main challenger, the leader of the opposition party, and Muhoozi is the military chief in Uganda. He's in charge of the army. He called Bobi Wine a baboon. He said that he had killed 22 Nupe terrorists. Nupe is Bobi Wine's party, and he said that 22 killed in 1 week is too low and promised to do better. He even said the first thing he would do is to remove Bobi Wine's balls. He calls him Kabobi. Yes, this is Uganda's military chief and the son of the president. I asked him why he was bragging about killing Ugandans that support the opposition, and then the tweets disappeared. They were deleted. Of course, you cannot remove things from the internet. You can't erase them. So here they are. Yabadde yeesimbyewo ku bwa kansala avuddeyo bw'atyo n'agamba nti temutawana kumulonda ono abadde ku kadi ya NUP. Yabagambye nti kasita pulezidenti we yabagamba nti kasita pulezidenti we abbibwa akalulu ate ne mutakabanja ne mutateekawo mbeera oba n'atalangirirwa temutawana naye kola ki kumulonda kubanga tajja kubaweereza. Enkya temunonda nale nesimye okuluka tawuni kanso naye Kyagulanyi nabategeeza nti bw'atawangula nange temunonda sina kye nja bakolera. Kakati bannayuganda nga mawalo kakasati no ba MP bonna bakansalazi bonna teri ali ku struggle bagambe enkya bagere mu protestive vote. Gamba Zambali, gamba Munyanyama w'Entebbe, gamba buli MP yawangudde, gamba Namboze, gamba Nalukolo w'e Kawempe enkyakulembere positive vote teri asobola kulinnyayo.
omubaka Nseruka ataddeko $1,000,000 obalabayo omukulembeze naye agenda okuwokalakaasa kwe bayita okwemirembe. Mwe ffe tuli ba politician, ffe tuli ba revolutionary. Okitegeeresa okuba nga video emu kuzisembyeyo but kambabuulire Kabere Joel Ssennyonyi talina kyasobola kukola ku linnyayo yamaze nakawa isti kati abamu balwanira na bwalopo kale obeera otya awo nengolwanira balita of opposition kyokka nga bonna boolabaawo senga Kyagulanyi abadde president senga buli omu agenda afuna ekifo ekisava waliwo omusajja yafukamire n'asiita n'ebigere n'aganze mumpa ekifo kyange bannaaye ekyakawo empesa usi mu nsi yonna ekyasiza okubaamu abasiru y'ensi gye bayita Uganda. Olaba nti Nkeetanya abadde amanyi buli political court season nga yavuga ebipande yayita ekyokuvuga ebipande ku chorus nga biriko president naye takyasobola kati mugambe Nkeetanya wa Kalongo East takyasobola gobana beyagaliza bokka kati muri wano byo mwali anonya gwavunana agamba banange ate abantu mwaganyo gendo kabanja ate mwakoze mutya monga nyini mutwagenze mukalunga twatesezza nti bane tugenze mukalunga ne kimanyi bulungi sikamazema nabwenkanya tebagenda tulangire uyu munga akimanyi ne buli mwagamba ate balangiridde bifatinga wagenze mukalunga nti bagenda kulangirira nibo banza ategera obubi Gwe nyini mtwabade ne fulaga fena nga tukwata flaga ya Uganda nga tugamba tugenze mukalulu ngera tuna ne moto yaffe kanonye kalonde kakuume then kabanje kati kabanje tebadde kabanje ebadde kulagira ddala nti nogenda kabanja nga tewakoze eki tewayise mwe twenda nakulangira goba tutandikirawo kabanje kwaddo kimanyi tebagenda kulangirira kati obudde buno bimaga abana ebifu ate kati computer ya linkinze nga yabale ebitu azina obulungi ava mu ddiiro ewalungi tewaba wamwe ate n'alima ewagonda kyaddaaki alwana nnyo kambadde pije okubaweereza naye ga anaasobola ngerako nga tenkulekera obubaka waneeno yassa naddala abo abaagala enkyukakyuka buno obubaka nsuubira bwammwe mbadde pije okubaweereza ngenda sabamu nga atakuumira mpeera sigale nga te abankuumidde mubeere bulungi mweraba sibanga kukutambuza video na kuwuliriza video kugimalayo n'ensonga y'akasajja kano erimu eggumba nange nnemya n'okukola mu video endala nga nyinyonnyola kyannyonnyola ensonga y'akasajja erimu eggumba kasita owulira nga byenjogera bimakinga sense kiraasi mwoli mwolina okuba bwewulira tabimakinga sense oli mu kibiina kikyamu okategedde so ekindeese wano bemwe abakyabuuza abakulembeze bazzaako ki ekindeese wano bemwe abazimba riot abatayawula kye bayita riot nakwekalaka na protest byebintu bibiri abatayawula riot na protest abatayawula riot na protest badictator bagwa na protest si riot riot zibayamba buyambi kwenyweza okategedde ekyo kinyonyodde bulungi riot dictate muyamba buyambi kwenyweza mu fact mwe mugikola atisi akisasulira n'akibateekako kitegeeza riot inawe kuyambira era tainawe nafuiza dictator kasooke mbakerere mu details za riot mulabe dictator tainawe mugobera singa nzija n'enkuma ebipiira mu kkubo kasamalo kume kisigenda kubeerawo automatically mba nina okuddukawo kitegeeza ki abasirikale balina okujja bazikize ebipiira ebyo kitegeeza bagenda kwokipayingawo kitegeeza esaawa ze bookipayingirawo zengenda kuba mu nnyumba nga nekukumye kubanga kyenkoze tekiri mateeka ziziza omusango olwedde tekimpa mandate kusigala ku kkubo wabula kingoba bugobeko ki ekigoba ba dictator mass gathering kuunga mukweyiwa ku nguudo kati already olwayinza strategy nge automatically kugoba ku kkubo dictator tulaba nti oba omunyweza bunyweza kubanga obomala okudduka ku kkubo ekkubo boojekedde basirikale bayita abakuuma ddembe they occupy the street kitegeeza tosobola kumugoba ne bwolwanira omwezi oba munfunye ne bwolwanira omwezi wabula ye waakufunira ng'akweliminatinga kubanga otaddewo n'ensonga ekuyimiriza onfunye ate ye aba akikolera mu mateeka okustopinga kiri mu mateeka kubanga erwayota oli mu kwonoona so akkirizibwa okustopinga mu mbeera yonna ne bwe kuba kukutta and no one can side with you gwayonoona
wabula ate bajja sidinga nono akuyimiriza. Omuntu yenna azimba riot akolera Museveni aida nga amanyi oba nga tamanyi. Oyo bamusale emiti simanya muzibe enguudo simanya mufune emisumeni simanya mufune acid oyo akolera Museveni aida nga amanyi oba nga tamanyi. Ebyo tebigoba dictator. Ebyo bunyweza gwe kasita omuwa ensonga ekuyimiriza just oba owangala buwangazi kubanga tannakufuna. Okategedde abantu bali mu bakozesa nsobi. Nkugambye omuntu yenna ku aminga mu luno olutalo abamulabewo. Luno olutalo teweetaaga kyakulwanyisa neki mwetaaga bwetaazi kuba bangi. Ekyokulwanyisa kyolina okukozesa mu luno olutalo eba fulaga. Nabagamba tuli mu lutalo luno kukozesa Museveni nsobi si ye tukozesa nsobi kubanga ensobi ze zigenda okumugoba. Okategedde kati gwe buli okola ensobi ate ye yagenda okukugoba. Simanyi oba bigatta byenjogera ku mmwe. Buli lwokola ensobi ye yagenda okukugoba wabula ye gwe buli lwomukozesa ensobi ze zigenda okumugoba. Mwalaba nga omukulembeze waffe campaign trail nga abasirikale bakola ensobi n'abagamba bateekeko kamera kubanga ensobi zaabwe ge maanyi gaffe. Your enemy's weakness is your strength. Obunafu bwa mulabewo ge maanyi go. Nga bwe kiri era kiri vice versa. Naawe obunafu bwo ge maanyi ga mulabewo. Oba muntegedde? Nkaddemu. Your enemy's weakness is your strength. Kyova omuzungu yagamba omusajja omugazi yagamba never interrupt your enemy when he's making a mistake. Nkaddemu. Omusajja omugezi yagamba never interrupt your enemy when he's making a mistake. Kitegeeza ki? Totaataaganyanga mulabewo ng'akola ensobi kubanga kiba kiyamba gwe. Ensobi ya mulabewo ge maanyi go. Kati bino bimuwoza simanya abakwata fulaga nabo babatta eyo nsobi eri si ku ggwe. That is ezo ensobi ze zigenda ogoba Museveni kukola bya nsobi. Kati omala omanya nti eyo nsobi era bwakikolako eba nsobi gyali si ku ggwe. Then gwe ate ago ge maanyi go. Omulabo olina mumukozesa nsobi okumuwangula. Kategedde era naye kyaliko naye ayagala kukozesa nsobi. Kyovula Museveni asobola osasula omuntu okukozesa ensobi. Mulina abantu wano buyitako muyodi naye nga be babagamba nsobi. Ekyo Museveni akisasulira kubanga ensobi yo ge maanyi ge. So munaakyukakyuka mwegendereze nnyo live kwe mutuula ne bye mwogera. Mmwe bwe mwogera nga mukulembeza feeling, bwe mwogera nga mukulembeza bye mwagala, olutalo teruwangulwa by'oyagala, luwangulwa by'oteekeddwa kukola. Mu nsi tulinamu ebintu bye twagala ne bye tuteekeddwa okukola. Ky'oyagala ne kye weetaaga ebintu bibiri bya njawulo. Kati mu luno olutalo tulina bye tuteekeddwa okukola so si bye twagala. Goyizo okuba ng'oli oyagala kwokya bipiira, oyinza okuba ng'oli oyagala nga owa enani mugosanga oyagala kumwokya, oyinza okuba ng'oli enguuyi oyagala kwokya petrol station, ebyo by'oyagala. Yes, naye si by'oteekeddwa okukola bw'oba oli oyagala kuwangula. Kiki ky'oteekeddwa okukola? Ekisooka weetaaga kuba peaceful. Ekyo kyekisooka, ekyo ky'oteekeddwa okikola oba oyagala oba toyagala. Ekyokubiri weetaaga fulaga y'eggwanga. Ekyo oteekeddwa okikola oba oyagala oba toyagala okuwangula luno olutalo. Ekyokusatu weetaaga manira kubanga message ezimu abamu tubana firimbi zetuteeka ku mimwa. Abalala tusigala nga twogera Museveni must go ekimala kimala. Abalala ne tutayogera ne tuwandika buwandiisi message ne tugiwanika. In fact mu lutalo n'okuwanika obuwandiisi okuwanika ekipande is part of surrendering okulaga nti nze sirina musango gwe nkoze nze ndi free. Naye obubaka bwange bwe buno omusajja atuviire ono gwe twalonze. Eyo that is a sign of victory. Kati omusirikale tolina ongamba omusirikale okujjaho nga mulalu mbwagenda laba omuntu atadde emikono waggulu just because akutte ekipande kiriko message mbuyamutunzemu emundu amutte. Eyo nsobi.
eri mulabewo. That is a mistake. Your enemy's weakness is your strength. Munfunye. So we are in a protest, not a riot. Temuzimba riot. Okujjako ng'otwalwe mulimu temwalutegeera. Tumobilizing abantu ku protestinga, not ku riotinga. Riot zinyweza bunyweza ba dictator, riot tesula dictator. Kola research ku ekyo. Okwonoona, okukola effujjo ebyo tebisula ba dictator. Wabula bibongera bibawa buwimandate kukuyimiriza. Ate ngo Muganda nga bajja kuyimiriza. Lwaki? Kubanga etteeka teriba ku side yo. Kati ate ye amateeka gamuwa obuyinza okukuyimiriza oleme